Munnayuganda munnanga ali eyo otambudde nga toneegwako soole ng'onoonya emirimu. Wagenda ebweru okola ebintu ne bikukyankalanako n'okomawo. Bakulimbye bakutwala lwakuna lwakutaano wiiki ejja mwezi omwaka ne gugwako ng'otunula mpwangali ng'embwa esudde ebyuma. Banooba aba Basha Investments bakuleetedde ebyokukola mu nsi zino wammanga. Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Dubai n'ensi endala nkumuliitu nga balina emirimu gino obwa kirina, security guards, waitress, nurses, caretaker, construction, helpers. Kyolina okukola kiri ekintu kimu jangu ne passporta COVID-19 yero buuku oba okube enamba 0772 00 54 26 oba 0752 94 32 46 zombi ziri ku WhatsApp oba wandiika ku email address yaffe bashainvestments1@gmail.com oba tukyalireko ku office zaffe ewandegeya opposite Shell KFC. Basha Investments tugamba nti wootokyalira togenda kwejjusa.